kalabise naye abadde batawulira ddoboozi ffe aba media house eno n'abenzikiriza y'abalokole nga twegasse wamu n'enzikiriza zonna ze bayita ez'omusaalaba kiddamu ekintu kyonna kye bayita musaalaba twagala okuyozaayoza ekisookera ddala olukiiko lwa paalamenti olukwatibwako ensonga eno ey'obufumbo. Olukiiko olwo akakiiko ako parliamentary committee eyo. Ekyokubiri ekitongole ekikuŋŋaanya abakyala bonna mu Uganda nawo kyekikuŋŋaanya abakyala bonna n'ebibiina byabwe. Ekyokusatu ekitongole ekiwolereza abakyala ekya FIDA. Ekibinja ekyokuna ye Interreligious Council of Presidents ne Legal Committee. Council of Presidents tulina Legal Committee. Amazing job. Ba Council of Presidents beesiba ku kintu ne tutunuulira buli kintu ne tubuuliriza ne tukola research. Ojukiridde nnyo we nagambira nti omala kubatuulamu n'owulira amagezi gaabwe. Nalisi wagamba nti mirundi mingi gwe tayagala kwogera osooka n'obawulira amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Ate ebintu ebimu kwegamba birumya n'okirumwa ne kikulumira eri munda nga tonna kyakikolera. Basaabalabirizi basaabasumba ababiri abaafa balwanga bombi bayogeranga ebigambo mu bufumbo nga toyinza na kukitegeera. Basaabasumba balwanga bombi. Dr. Cyprian ne Yona. My goodness me. Ebigambo bye bayogeranga kati tuli mu mulembe guno ogusemberedde wano nga tugenze tukitereeza. N'amagezi ge baawanga tikati mwe temugenda kati mwe mugende. Mulaba muta strategies ng'olaba nti n'ekintu kye bavuga bakimanyi gye kiraga. Kati kinnuma nnyo okuwulira nti tutuuse wano naye nga Dr. Cyprian talabye gye kiraze tabaddeewo. Their contribution ate no oba kiki balina ebintu bye balaba nga gwe tonnaba kukiraba okulaba ewala. Endowooza abantu era mu byezikiriza eno abantu abasinga obungi tebafaayo nnyo ekintu kyabadde ateekamu amaanyi okukiraba naddala mu by'omwoyo. Ayagala nnyo bwe kibaawo bwe kigenda mu nkola ne bw'aba avuddewo kubanga legacy kati eddoboozi lyabwe era olaba nga terisirise osigadde olyogerya kaakati yadde tebakyaliwo. Kiri bayibuli kyeyogera nti neyadde Aberi taliiwo naye akyayogera saddaaka eyo saddaaka kubanga waliwo olunaku olumu esigiro yajja n'agamba your eminences, your graces otyo we need n'ayogera sente zeetaagisa okutuuza olukiiko lwa bannamateeka olugenda okutuwa amagezi engeri y'okukwatamu ensonga nga bayise bannamateeka okuva mu buli sekita w'ogirowooza. Omwami Kitakula oyo ng'akikoze ayise yaorganizinze abantu ayagala sente kaakati n'agamba naye sente ezo ye hindrance yokka gye tulina n'empulira ebigambo bye siwuliranga. Mukama naye akimbalire Kitakule kama amuwa omukisa Katonda akozesezza omusajja oyo mu magezi mpola mpola. Akati bw'amala kati bano ba archbishops ba graces ne bane bagamba nti but we can contribute that money to make it happen. Singa buli nzikiriza leetayo obusente bwe buti ne bwe buti olukiiko lutuuka okubaawo because of the magnitude of the kind of benefit we have in it. But we tuzinoonye sente
Archbishop omu twali tukyayogerawo nga yese mwagikuba ndeetera wano cheeke ya milioni 10 n'omulala naye naga nti nange yange njagiwereza wano kakati nga buli muntu awo asigadde kuga nti nange in no time nga sente bweziri ne bagamba esigi nti genda otegeka olukuŋŋaana ne tuwuliriza bannamateeka abava mu west mu east mu north ne wano mu central ne tuwuliriza bannamateeka abasiraamu abakatoliki ababuli kika n'abangirikani baki ne tuwuliriza bannamateeka abawolereza abakazi n'ebibiina byabwe buli muntu asituka credentials ze zeeyogerera ne batandika otugamba tetteeka bwe lifuluma bwe liti lijja kuba likoze lino bwe lifuluma bwe liti lijja kuba likoze your graces your eminences bwe lyogera liti lijja kuba likoze liti bo bokka ne badiscussing nga tuwuliriza nga ffe tukola notice olunaku lwagenda okuggwako nga tumaze okubaako kyetutuukako ne tubalondamu akakiiko awo batuwa amagezi ne tubagatta mu kakiiko kaffe akaligo aka RCU twalina abakazi abavaliyo n'abasajja abavaliyo mu mateeka abo bonna nga bona olulimi lweboogera balutegeera kale ne batujja mu byokutegeera bino ebya bayibuli n'omwoyo ne kanoni zaffe kati ne batuga ti mutegeere n'amateeka g'ensi bwe gatambula kubanga etteeka for example etteeka erimuggwo lirabanga eryammwe n'eri balikolera bonna gali across the board okufulumya an omnibus law etteeka erikolera awamu ne baga nti kati kino kyo kasita mukola bwe muti mukiwe parliament tejja kiwakanya bwe twamala okikola twalina omukyala kati she has since left bamuyita mukyala Carol Idembe munnamateeka ye yali akolera ku intelligence yali mukozi waffe brilliant ye mukyala w'omusumba wa Deliverance Church yalonda omusumba omupya n'ensambya kati mukyala w'omusumba munnamateeka such a good character and she knew what she was talking about natugadinga bulungi nnyo kati twebaza bwebaza tetukyana kyakwogera kati tulekedde wabaddeyo advocacy kubira ddala emabegeri mulimu gubadde munene nnyo mukola ate nze nga nvunanyizibwa okuliya enzinga na buli omu kuba kubanga nze mbadde chairman w'akakiiko for over 15 years ne kati kyanvudde mu ngalo kati kigenze mu gavumenti ekole kyeyagala okuvaawo kati eyisa kyeyagala naye gavumenti n'okutuuka obutuuso ga nti kati efuuka ebbiiro yabadde emaze kulaba nti waliwo kyetwayogera nti ate kasolesa ebibiina biri ebyabakyala nga biri kituufu ne batugasa nnyo ekyo kiba kiwedde nze nalaba n'abakyala benalisibwe nti bakirinamu interest okutuuka bamukyala Matembe abakazi abakadde bali abedda abamukyala Kalema baani bonna bali baroda amateeka ate kati bagamanyi ate emyaka experience ate bakyala bannaabwe bayiseemu baagala kati bali mu myaka nabo egiwummula nga baleke nga balina kye bakoze eki waliwo eyatubuuza my husband died 4 years ago yagamba 4 or 5 so do you think I have interest in this law really if I have interest is for my daughters kati mulina okukolera abaana bange etteeka eribagasa abaana bange si kyange nze ndi namwandu naye mukolere abaana bange ekintu ekirungi nga mu future bali benefitinga kati aboogera n'abazzukulu myaka egyo ekirala ndowooza ekyasinga okubasanyusa kwe kuba nti muffe ku saidi yaffe temwali mwawakanya temwali mwajja na kirowoozo kirala ku tteeka lino ati ffe nga abalokole tugamba tuti tuwakanya oba ffe nga abasodokisi oba ffe nga aba Seventh Day nedda fena twakezeganya nti kweyo ensonga okay kweyo ensonga tutegeraganye zonna bagenda okulaba nga ffe tetulina kyetuwakanya ffe byetwawandiise ate nga byetwawandiise twabiwandiise tuli serious
nakasonda ze olukiiko lw'abannamateeka nemmanya mwali muteekwa okuvaamu ekintu ekyamakulu mu nnaku zonna ezaali zinyumidde olwosiruwulirangako nabawulira nga boogerera mu kintu ate nga tebadigressing nga tebakivaako bagenda mu birala naye nga ku kino kwebali ate eyo yonna effort eyo process eyo yonna progress government yali egiraba tekaluma kati lwonzi mukolo wammaate naye temuyinza kutula abantu 10 nga gavumenti terinamu mbega tugende ku birala Mali yalangiriddwa Mali ikola wanje Mali gwanga gagga yadde bali awo apana Mali yalangiriddwa ku birala ebitya kakati lyeggwanga lya Africa erisoose okubeera debt free oyo abamwavu wanje abamwavu oyo atuuse ku ddaala lyakuwola yega siyewola. Mali is Africa's first debt free nation. Tekuliko na byakwogera bingi. Omusajja we Mali omujikira nga agoba Abafaransa n'abagamba nti ebirime bye akatala ayagala kansi yonna n'ebyobugagga eby'omu ttaka sente atunda ziri zayagala endagano n'azisazaamu ze bakola zonna kati yakozeyo akapya omusajja we Mali yagudde eddalu n'akola yakapya yakutte baminisita bonna abali corrupt bonna n'akwata ennyumba zaabwe n'ebidduka byabwe n'obugagga bwabwe obulala ebyapa by'ettaka biki byonna n'abikwata ebisobola okweggyibwako okutundibwa n'abitunda ebitasobola kweggyibwako n'abifuula bya gavumenti n'abagamba emisango gibasinze mubadde bali banguzi muddeyo eka namwe mubeere bantu ba bulijjo buli omu n'amuwa $10,000 n'amuga nti ddayo eka mugende mugula ebibanja ng'abanaku b'oku byalo babigula namwe muwulire bwe kibeera bino bibadde mubba mu gavumenti ebitutte n'etwala amayumba n'etwala ebizimbe n'etwala ebintu byonna bagenza okumaliriza okujja sente ku baminisita nga tebeetaga nagenda walala nga sente zebakoze okuzijja mu balyake abali corrupt amawanga gonna agabanja bagasasula era ne basasula tebakyababanja wadde nusu emu palamenti yokka yasasudde obugagga bonna obubadde bwabbibwa abakozi mu palamenti bwebeddeza bokka ne basasula amabanja gonna twasigadde nalimu nalonda kabineti empya ng'abalabudde nti gezaako okemebwa olunaku olwo olabe gye naakusibira yawezeza emyaka esatu na myaka n'ebiri teginnawera ali mu mwaka gumu gwakyatambuza yazimbyeyo ekkomera eppya lyabaminisita be n'ali balambuza yagenze n'ali balambuza saagala kubeera nga munnabyabufuzi era kati kasita oboogerako jja kuba obafuukidde tunulira ebyafaayo bya bayibuli bino n'okola study ku bantu babiri bokka Solomon oba kati sose Dawudi ne mutabani we olabanga buli muntu alina omulembe gwe kubanga Solomon engeri gyakyusa ebyenfuna mu Isirayiri n'afuula zaabu okubeera ng'enfuufu y'ensi. Dawudi omusajja omulwanyi kyataasobola ate nga yakola ebibye bingi nnyo. Omusajja yafuula effeeza ne zaabu okubeera ng'enfuufu y'ensi nga Dawudi kitaawe a man after God's heart yalemwa naye mutabani we n'akikola. So kitwala mulembe kitwala anointing Katonda bye yakozesa Dawudi Sulemaani teyali bikoze naye Katonda kye yakozesa Sulemaani ne Dawudi teyakisobola. Ekya Dawudi Solomon yali takisobola ate n'ekya Solomon Dawudi yali takisobola ne bwe wali muwongedde emyaka 50 yali tajja kisobola. Kituufu Musa omulimu gwe yakola okujja abaana ba Isirayiri mu Misiri mu bunyage ekyo kyali kimumala. Yali tasobola kusikiza abaana ba Isirayiri nsi nsuubize sikyali kikye
era ne Yoswa yava e Misiri mu tiimu y'abantu bakulu. Yoswa ne Kalebu bajjira mu tiimu nga bo already bakamanda, naye omulimu gw'okujja abaana ba Isirayiri mu bunyage tegwali gwabwe. Kakati nno generations olunyiriri abantu balulabamu omuntu omukombe lulimu abantu babiri weewaawo basatu. By a prophet. By a prophet, God led the children of Israel out of Egypt. And by a prophet, God established Israel in their inheritance. Hapana. Baliwo basatu. Baliwo basatu awo. Omu ye Musa, ababiri Yoswa ne Kalebu. Kakati Katonda takuwa anointing bbiri. Katonda takuwa anointing bbiri sebo. Katonda tayinza kubikuwa byonna. Katonda tayinza kuyita nga gwe liberator, ale nakuyita nga gwe occupier. No. Moses led the army of liberation. But Joshua led the army of occupation. Tayinza kuwa mirembe ebiri. Kitegerese. Yeah. Kubanga ate bwakuwa emirembe ebiri waliwo bangi babayonoonedde abalikoledde mulembe gwabwe. Ekyokubiri, obanga gwe yekaliwo entumbwe emu emalawo omuzigo tikisoboka. Omusajja ali mu Grace ye wamali. Ali mu Grace. Ali mu kisakye ow'emmali. Yazimbye ekkomera eppya n'abagamba lino lyo lijja kusibwanga mu baminisita bokka. Because you always wanted a table, you always wanted a chair. Kati yabakoledde ekkomera bakusibira awo nga mulimu akameeza n'entebe. Webakaawo emyaka gyo giijo olyoka oyiga obutabba ssente za gavumenti n'agamba avoid this place with as much energy as you can. Magezi okulaba kati mu kijambo kino. Nkulonza okubeera minisita, but avoid this place with as much energy as you can. Wetaaga kulya speech, sina na budde bwakyo. Wetaaga kulya speech ye. Alinga yava mu ggulu n'atonya. Ate omusirikale omukambwe omuzibu naye society kyemwagala. Emwagala biri awo. Eyo muvuddeko tugenze ku kiddako oba tuzeeko ki. Bannaddiini e Kenya baatudde. Bannaddiini baatudde Kenya. Bannaddiini aba Catholic Church be bayita KCCB, Kenya Catholic Council of Bishops. Bakatoliki bokka one eri equivalent to the Episcopal Conference. Chairman wayo ye Bishop Joseph Dr. Ziwa ow'Emityana. Olukiiko olwo lwakulembera kati lwe lufaanagana ne luno lwe bayita KCCB. Waliwo member of parliament ow'e Kenya eyaleese ekiteeso ng'ayagala ekisanja eky'e Kenya kive ku myaka 5 kigende ku 7. Kati bone babuuza ekibuuzo nti ekisanja kigenda ku 7 nga kiri kimu. Ekibuuzo ky'abannaddiini okiwulidde? Ekibuuzo kikubuuza ekisanja kiva ku myaka 5 kigende ku 7. Mwagala kimu nti omuntu bw'akola nga member of parliament for 7 years tadda. 7 years etadda. Oba mwagamba nti ebisanja bibiri. Bone bagamba nti omuntu bw'aba akoze dde. Bw'aba akoze naye ekisanja kye kiba kibeera eky'emyaka 7. 5 tigimala. 5 mitono. Kati ne batuula mu lukiiko lwabwe ng'Abakatoliki bokka. Enzikiriza eddala tezinnakola byazo, tezinnayogera. Bo ne batuula ne bagamba nti ffe ng'Abakatoliki tugamba bwe tuti lino eggwanga sirya mmwe mwekka naffe mwetuli. Ekisanja eky'emyaka 5 temukikyusa. Wabula ffe tuleese obwaffe obulowoozo bubiri. Akalowoozo number 1, ekisanja eky'emyaka 7 tetukikiririzaamu. Tugambe 5. Omuntu bw'aba akoze bulungi bamwongere 5. 10 years is enough service to the nation.
bw'oba obadde okola bulungi nyuka 10 bw'oba obadde okola bubi mu myaka 5 netwagala okukujjako oba okukujjayo jja tukaluubirira katukugobese kalulu nga wayise emyaka 5 oleme kudda tuwe omuntu omulala. Ekirala gino emyaka 7 kemutayogedde nti kiba kyeggadde mmwe mwennyini mmwe muleseewo loophole ey'okwagala okutulemerako mutuviire. Obuzibu buliwo nti waliwo nawa netteeka eritayita lyamabega kawo mu myaka obanga gumu ogwisoba 2 nga ekyalilemesa okuyita lyali ligamba kitandikira ku ffe olwo ne bategeera nti tibateesa kubanga baagala etteeka ligende. Nedda baali bateesa lwakubanga baagala beeyongeze bo. Singa abantu batandika okuteesa bwe batyo nga tibateeseza bo ng'abali mu buyinza wabula nga bateesanga abataliimu olwaleero bwe tuba situkyalimu enkeera nga tulika etteeka lino tulyagala lisigale nga ligenda mu maaso nga ffe tulika. Kakati wabaddewo yabadde aleeta omudomo ng'agamba what are religious people doing in our campaign and in our work as in parliamentarians, what are these religious people doing? Ne bamugamba nti gwe abo boogamba nti basirike bootoyagala boogere ebirowoozo byabwe bye boogera biba birowoozo byabo bye bakulembera. Bw'ogaana obbawuliriza ogaana bali be bakulembera oba ogaanye bali leka tubawulirize ekiteeso bakireeta eno tuli kiwakanyiza mu paalamenti. Mu paalamenti ne musitukamu abantu nga 25 bagamba nti ffe nga bwe tuwulira okusinziira ku eyo press conference oba press release gye bafulumiza okusinziira ku biteeso ebyo tetujja kukyusa bannaddiini kye boogedde. Kati bo balinayo enjogera eyegamba nti vox populi vox dei, the voice of the people is the voice of God. Abasoma Oluswayiri mwabali ku screens nga musoma Oluswayiri lugamba nti maaskofu ekitegeeza the bishops. Maaskofu wa kanisa Katoliki watoa kauli. Kutoa kwe kuwayo ebirowoozo, kauli ye advice. Kati naye nga ekyabeewuunyisizza mu Luswayiri bagambye nti kanisa lazungumza mustakabali wa taifa, nga balinga bagamba nti bannaddiini batandise okwogerera mu bintu by'eggwanga. They are now addressing national issues. Bulijjo bakikola. Of course. Kisinziira wa gye bali. Kati waliwo gye babawuliriza yabadde lya Kereziya lyokka. Omanyi nti President Putin e Russia awuliriza eddoboozi lya Orthodox Church. Kisuubira. Badde nga tetukisuubira. Kisuubira. President wa Russia bw'aba agenda okuyisa ekintu amala kuwuliriza Abasodox kye bagambye. Ekyo kye kimuwangaaza. Agendayo n'abagamba mugamba ki? Mumanyi nti bwe musalawo obubinja bakuba bwenna amasasi. Anoonya kiri kasita awulira kye balowoozezza nga yagenda akinoonyeza engeri. Mujjukidde Sawulo yegayirya Samweri yali asabayo ekintu kimu kyokka, gwe nzisaamu ekitiibwa mu maaso g'abantu, maaso g'abakadde kale kyokola tonswaza mu maaso g'abakadde ba Isirayiri kyokka yogera byonna byoyagala kasitonzijjamu nga siswalidde mu maaso maze. Sawulo yamanya nti abakadde ba Isirayiri bw'obafuna
ofunye yisi anti abakadde ba Isirayiri mu Isirayiri bali babika ebi Sanhedrin lwe lukiiko lw'abannaddiini ne bannabyabufuzi political wing abantu abasibamu ekitibwa byofu kasita obagatta n'owulira position tolwana nayo tojja gisobola. Okay, tugende ku kisembayo. Trump yalonze baminisita amawulire agakavaayo ku makya ga leero agogo nga funye bukya temunnabeeramu muddugavu n'omu. Waliwo yabaduulidde naga nti naye abaddugavu baali badde bakimanyi nti bo baakoma ku kwambala bu t-shirt na busepeewo. Kabineeti yonna bazungu beereere temuli muddugavu n'ogu bonna be yakalonda n'ekifaananyi nkirina agimazeeyo tannagimalayo naye ebisava byagenze agituuse mu 8 agitambudde ajja kufunayo ate ng'asuubira obutawakanyizibwa kubanga teri lukiiko lujja muwakanya. Seneti yagiwangula yes. N'olukiiko lwa wansi yaluwangula n'ebisatu yabimegga popular vote yagitwala abanaamuwakanya tiri nebino ebiteeso ebigamba nti babaleete enkiiko zimale okubayitamu nazo teriyo minisita n'omu muddugavu tannabaayo wanje wetutuukidde tannabaayo naye ajja kubaleeta ajja kuwulira kubanga kati ebyo batandise dde okubyogera kati abiwulira mu matuuge naye bimutuukako ekyo kiwulidde. Akati ekyokubiri era nakyo nga kinyuma okufa obufi Trump yalonze eyali baddenga omuddugavu yalonze muyindi ate omuyindi nga obuzaaliranwa bwe bwakamala apaana munnauganda ate we muyindi kubanga mbadde nze ndabi hais saidi eyo temuli mu muddugavu n'ogu eyali baddenga omuddugavu ate tebamulondedde mu bwa minisita ye bamulonze agenda kubeera director wa CID mukulu nnyo oyo naye mukulu naye nga tali mu bano gye bayita kabineeti eri gyomanyi nti kabineeti okitegedde director aliwo akakwata akasayi ka Uganda Kalasinga Mukalasinga muyindi yennyini bano ab'ettambaala abayokyanga editing mu industrial area beba muzaala Amini be yagoba kakati taata we yava kuno nga komanya Amini yagoba abatalina butuuze beyasooka ate oluvannyuma lagatire mwabaafuna obutuuze mwabufuna butya mugende kakati ye jjajjaawe wakubiri akukiwale jjajjaawe naddukira Canada eyo gye yava nakkirira mu America kati nazaalira eyo taata we kakati naye ne bamuzaala oyo yekka ye muddugavu agirimu bamuyita Cassiap Pramod muyindi yennyini awedde emirimu akati bannayuganda abaali batinka ne Trump yabatandise obubatama ate nga yabawadde wuuyo aliwa wuuyo olimu akasayi ka Uganda ogenda mulumbe nga banno bajjayo mpombo gwe nodduka neggumba omutalina busomi nga bakundonedde ku security oba omaze okulaga nti you are not a decision maker, you take orders. Ate naye bamulonzerwa kuba yasoma amateeka teri kirala. That's the closest. Kati ye Trump yabaze ono muyindi munne kati kibwerawo abaddugavu babulira omwo abaddugavu bannansangwa babulira omwo n'abayindi babulira omwo buli muntu abulira omwo. Naye ze mulowooza nti mu 20 esigaddeyo webanga iringa 20% mujja kujjamu abantu nga babiri awo abaliwo abaddugavu bajja kuleetayo nedda
kyebayita ekintu ekifuuka kyamaze dde okufuuka kati era bw'amala n'amulonda kati aba ayagala abantu bakuyita kwetatankiriza kuzikiza muliro aba yetatankiriza aba ayagala kuzikiza kiriroliro ebigambo byebyo akasembayo kekamuwala wa masiki omanyi nti masiki mu South Africa Elon Musk mu South Africa akati muwala we ye ali transgender yagambye nti America agenda givaamu wiiki ejja tajja kulinda ate nga taata we yabadde ku mwanya anti ate Trump awakanya ebisiyaga yagambye sijja kulinda kati abayagala kukola statement omwana omuwala erinnya lye bamuyita Vivian alinga agamba dadi we nti guwaleese bino gavumenti yammwe anti banye eddembe ly'abazungu gavumenti yammwe byetekkiriza nze byendimu kati kambaviire ali mu defiance eyo ate ndowooza talaba na safety kubanga waliwo akantu akatambula akala akagamba nti Trump yalagidde bw'olaba omukazi agudde mukazi munne mu kifuba n'amunywegera siba busibi bw'olaba omusajja anywegedde musajja munne kwata tukwasiteeka mukomera tujja kwogera naye obumu si butuufu obuliwa obumu bawogera ku Trump kiki kyowakanya ku Trump nze Trump ansanyusaako kimu kyokka kati bamuzibako buli kintu kyonna kubanga bamanyi kyali kati ne bwakikola ne bwe bayiiya omuntu akkiriza kati bannayuganda bonna bagenda okuba akalu batandise okukomawo kinoomu batandise okweripooti nga nkomyewo nange navuddeyo nange nkomyewo nange navuddeyo bonna batandise okudda kati be banaatunyumiza nga bakomyewo tumwine tali America ndoza ali walala yambulirako nti agenda walala tuteyaba amasimu kale katwalaba amasimu teyaba amasimu bwoba olina ebyo byoleese kafena tuzibikkule ate zibuze tandika mpulire era wali okuweereza kale abantu baatijja nnyo ne Trump naye ng'eryokanga n'etonnya mwebale tuweereza bakama bange Amina Kyadondaali gemanya mukama abampira omukisa naye mwogedde ebintu bingi ne mwogera omusajja waasosolera ddala abaddugavu neewuunya bannabyabufuzi abaddukira mu Amerika nga balowooza nti Amerika eyagala nnyo Afirika ekitali kituufu era senga abakulembeze ba Afirika eggwa amawanga gaffe tegabaddemu bubbi na bulyake twalikoze Afirika omugettoko oba omulengo ne tukola enkola etambuza amawanga gaffe nga tetulina bye tukima mu bazungu osanga kyali tuyambe okwokumanya nti bali tebatwagala mwayogedde ku ggwanga pulezidenti bwe yakutte ebyobugagga by'abaminisita okimanyi nti mu Uganda tulina amabanja mangi agatubangibwa amawanga g'ebweru naye nga ssente ezo zibbiddwa abantu batono nnyo era baalubatu nga bali mu gavumenti olaba mutya senga pulezidenti akwata abo bonna abalina obugagga obutali butuufu n'abaggyako ebyobugagga ebyo ne tusasula amabanja ge batubanja Kyadondaali oteesezza ono yekamale kusoma owulira obanga ayinza okubanga nayo yagikwereza nti whereas his eminence the presiding apostle of our faith made clarification on the campaign poster that emanated from self-seeking social media users, I drive some loud silence about our engagement in social political issues of the country. His Eminence's picture on this poster should be viewed internally by us as an embodiment of leadership in the marketplace, influencing national policies and agenda and the entire socio-economic and moral fabric of our country. As John Stuart Mill said, bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing.
What if we made more Tibagendekas as district CEOs? Kati ajulidde amanyi ow'emayuge Tibagendeka agamba singa tulina abawera more Tibagendekas as national legislators agamba batibagendeka bakula bagende mu parliament. Tibagendekas as captains of industry or industries. Tibagendekas as corporate leaders of MDS, etc., etc., etc. I am therefore of the view that whereas it is incumbent upon us to protect the sanctity of the office and the person of the presiding apostle, we also need to be the good men who look on. We also need not to be the good men who look on and do nothing. Statement y'omu yali mukulembeze wa America yagamba nti what it takes an evil to triumph is for good men to keep quiet. Onagamba nti singa tufunayo abawera bwe batyo wadde presiding apostle tusobola kumuteeka mu office eyo abayaye gye bamutaddemu naye ffe mutukkirize ffe tuziyingire oba mutukolere enteekateeka tuziyingire ekyo kakati kanange nkyogereremu bwenti ngamba nti mmwe mwenna abali eyo gye muli nga zino office muzisobola mukwate empapula muzikubeko ettaka buli office kuva ku local council 1 wano waliwo omusajja yafa yatandikira ku local council wano okubira omukulembeze mpaka mu parliament mutegedde omujjukira owekawempe yes medical gwa yesimba ku local council 1 ne ku 2 ne ku 3 nagenda nga linnya watyo mpaka mu parliament yavuga ate nabeera w'amakulu nnyo nga yali w'amakulu naye bwe yesimbawo ku 1 ne bamugati naye omusomesa w'amateeka ku university oli mu bino n'agamba nti obukulembeze tebabuva waggulu babuva eno wansi kaŋŋende nga nninnyampola yagenda okulinnya amadaala mu bisanja 2 ebya gavumenti ngali mu palamenti ekyo nze ndowooza nti mwenna mukiyigireko mukitambuliremu. Mukulu we mbagamba nze ndowooza platform y'ebyomwoyo oba ebyobwakatonda bisigale mu mikono gy'abamwoyo bannabyabufuzi ebintu byabwe tebatwetaaga n'akatini ekivvuunulwa nti tukole katala yaffe nabo bakole ebyabwe ku nsonga y'abo abatyoboola eddembe lya dokita mu social media lwaki tebavuddeyo ne beetondera mu lujjudde oba ne basazaamu bye bakoze ne statement ya apologies. Obusungu bwe basunguwazizza omuntu tayinza kuwaabira musajja oyo nga bali abakuba omuwala olw'okuva mu busiraamu. Ow'emmali tomanyi kyakoze temumanyi nti awadde bantu nsaba ewaffe wano temumanyi kyakoze nakyawadde bantu bantu nsaba ewaffe wano. Professor Lumumba has visit temumwogeddeeko kale kakati muwulidde ate saagala kuddira muntu mu luyimba lwe bamuwulidde. President Trump has a dislike of black people because of former US President Obama. Obama and Biden led an evil government that has descended America into an apocalypse. Second, America is for white people. Black people should come back to Africa and make it a prosperous nation. Yeah, ekyo kituufu. Yeah. Omuddugavu tagenda nga mu America kubafuga. Praise the Lord. For the issue of Eleanor's daughter, she wasn't transgender before. She was a male young person who was reached out by the Democrats and made her change, transition into a woman. Many times Aaron says, my son died. He mentioned it several times on Twitter or X and on different platforms. For the issue of Aaron's daughter, she wasn't transgender before. She was a male young person who was reached out by Democrats and made her change. Kati ndoza ba Democrats be bamulumba ne bamukolamu omulimu akyuke afuuke ndoza omusajja nga neesiwe kyali agamba nti emirundi mingi eno akyogedde
many times MCs. My son died. Okay. He mentioned this several times. Akati noyo gwayita muwala bano batuge nti yali mulenzi n'afuuka muwala kati yagambye nti agenda kuvaayo. Gyagenda Ssebakulu agambye ne Henry Chamber naye yatandikira ku LC1 paka mu Parliament. Naye ali ku rekodi. Soma endala. Finally, ku kyabaddugavu on Trump's cabinet. What about Japanese and Asians and Indians and Samoans and Latinos? Kati abadde abuuza abalala bonna baliwa. Era mukulu Lwemba. Ora agambye bwati ono muganda wange Diplok Segawa. Diplok Segawa agamba, for me I dismissed the political poster straight away and deleted. Sagala Garcia tate Garcia mwongo alinga msumbo kayo yagati zesiteka vitagasa mutwe wange. Agamba nti I also believe Interreligious Council would be the best to frankly inform His Excellency what people want. Abalonda tebayinza kumubulira, abawujja omunyama tebayinza, ne bali abali mu opposition tebayinza, abayinza okumubulira ekituufu bali kwa RCU. Agambye bwati, I also have a song muwa abantu bye baagala naye sinnalu recordinga. Diplok Segawa agamba nti muwa abantu bye baagala naye olimba aluwulira munda n'okuluwandiika yaluwandiika naye tannalu recordinga. Kati wandiika nze ompe kopi ndukube muwa abantu tubuuza abantu nti walukubye nti kiwedde. Yakasembayo, just like you in the same vein I would plead for Dorothy Kisaka. Okay. We supported Trump not appoint blacks ministers, but because he's a person of the continuity human being. He's against Balibakasa and madness. Balibakasa and madness, Yokaziba Moses. He's against Balibakasa and madness. Yagamba tibawagira gundi Trump kubanga alina okulonda abaddugavu. Bo baamuwagira lwakubanga akyalina naye njagalayo omuntu omu bw'ayagala ajja kujja wano mu studio mu eddakiika 10 ambulira omugaso gwa munnayuganda atakuba kalulu era atabeera mu Amerika kyafuna mu kalulu ka Amerika nga kavuddemu nga bekavuddemu wonna. Njagala munnayuganda omwatule wano tumuteerewo entebe anyinyonnyole bulungi ntegeere kuba nze si kuba kalulu kaabwe era nze I don't care obaani aliyo obaani I don't really care. Naye njagala okumanya munnayuganda kalulu kavuddemu nga bwekavuddemu munnayuganda afiirirwawa era afunirawa okujjako kyenawulidde ekya speaker wa parliament agamba nti bamugyeko sanctions naye gwe tolina sanctions kati abala balinayo abaana baabwe abaagala obutuuze eyo bakifaako nti omukulembeze omu bwajja kati abaana bonna bannayuganda bali mu Amerika bali mu ddenja. Kati tulaba nti ate kyeŋŋamba ate kati bano abaakuno basanyusa abamu. Nze njagala kumanya ye gwe ate omwana we yagenda mu Amerika nga tamanyi byakukolerayo nangeri yakubikolamu abiyitemu. Kati ogamba bannayuganda bagenda kukikola batya abatalina mpapula abakyaziyiga obuyizi n'ebirala bagenda kukola batya? These are questions that no one has answered. Akati genda kukiddako. Basa ayimirira mu kibiina n'ayigiza okusonyiwa naye nga oyo nange agimpeereza oli agamba nti saali waabye saali noopye nedda oli bwanjogerako obubi eyange ono aŋŋamba nti wamma ssebo togenda kubawaabira kyokka kyaŋŋambye naye nze ŋŋamba bwe nti ky'okubawaabira n'okubaloopa nze sola kukigendamu kati kubanga nze omuntu ayinza n'okumpayiriza ekisingawo obunene ekyomukisa omulungi nsobola okuyimira abantu ne ŋŋamba nti yampayiriza oba yayogedde mazima. Kakati abo bampayiriza tebalimbye naye bwe banneetondedde ŋŋamba tikiwedde saagala kukitwala kusinga awo
abadde beraliikirira mu abalala baga nti oy abasajja abo tubanya aye naddala oyo yennyini oyo ayinza okwesimbira omanyi awali omukka tewabula muliro kakati mmwe bamaze obatereza obwongo sigenda kwesimbawo ate siri muyaayi nebe naali badde genda kwesimbawo era mbandabuse sijja kwesimbawo tukitya kakati ono agamba ekyabavubuka tunoonyeze minisita omutugambireko naffe atulowoozeeko minisita yeemalidde ku kukyala ne yeemalira ne ku mirimu egyoyo eyamulonda ate ffe abalonderwamu omuntu tannatugasa atuli wala nnyo tatukyalira mpozi lwe yagendako ewaabwe Bunyoro kati ayomba agamba nti bamulonda kugasa bo ate tajja gye bali bamutegeeze bye baagala ate yeesibidde eri wooli yamulonda ndowooza baawaayo lipooti n'okubuuza amagezi engeri ndowooza ono agambye nti Trump mumuleke si mmwe mwamunoonyeza akalulu abamunoonyeza akalulu balala era kati baaliko baawa empeera yaabwe kati babagambye munone kuvu nange ezange zirabika ziweddeyo tuve wano ogenze totubuulidde njiri gy'ogenda kubuulira ono agambye otera bali baziyita hints. President Museveni yagambye nti abantu b'Egomba ne Ssembabule ebyabwe birungi amaka agasukka 2,000 gayingira dda mu kibalo era bino bye bigambo bye kati naleeta quote agiyodde namba agisuddewo namba my people in Gomba and Ssembabule are doing well. Over 2,035 households are already in the money economy through commercial agriculture following my poverty alleviation programs in the area. Natekako signature jjajja w'abazzukulu His Excellency Kaguta Museveni agikwotinze ngalinga ategeeza nti mwe nga mukyali eno mumagayibwa Egomba ne Ssembabule bali mu money economy. Bo bakola batya wanje bakola batya okubanga nze nati bamutegeera nnyo bakulembeze baabwe oba yayagalayo nnyo bintu bisatu bayinza okubanga bo be bamutegeera oba muzeeyi mwerabidde okwogera nyegenyege ya flopinze tebakirabanga nako nekya bakyogereramu nnyo nyegenyege ya flopinze tebakirabanga nako. Those who had booked hotel rooms cancelled their bookings and historians are complaining bitterly because of the campaign against them. Kyali kipromotinga buseegu kati bannaddiini nabo bakyogereramu nnyo nnyo naye waliwo omukulu naye omanyi obusungu kati obunkutte lwakuba kijjidde walala omwaka ogujja Katonda bw'anampa amaanyi n'obusobozi nja kgenda ejjinja nkoleyo ekivvulu ekirungi ekidepictinga Katonda ng'ate kirese n'essanyu ly'abantu. Okiwulidde omwoyo gwa nyegenyege gufiire ddala nja kikola Katonda musaba busabi ssente neetaaga abantu nga 200,000 nga buli omu alina $5,000 nja kikola okuzikiza omwoyo gwa nyegenyege gute kukuzikira ate kasita nakyesimbamu nengolokoka kenkiisiza ku lulimi lwange nja kinoonyeza abantu nti ogenda kulwanagana gavumenti etya ate gavumenti nakkiriziganya nayo ddi kuki era nja kusaayo ekyange nja kusaayo nange ekyange bibeere bibiri nga buli kimu kirwana na kinnaakyo. Omukulu yakyogerera waliwo omuntu omukulu awo kale ate nze ndi mwana muto
tujja kwogera ambulire emyaka gye naye mubulire gyange tubishana ku myaka omuntu omukulu kitegeeza ki andi kyegamba nange bwe mbuuza ddamu olina dakiika emu okunziramu obukulu oyogera myaka ofiisi ye yesinga eyange ali mu gavumenti munange anti gavumenti ofiisi za gavumenti zisinga eyange gwe yogera nti wano gavumenti esinga eyange teriiwo nze ndi representative waggulu butereevu 100 fena tuyita abantu buli omu ayogere okutuuka nga omwazikiriza munne kubanga toyinza kupromotinga kintu nziremu owulire obusungu ate kasita ompakanyiza kati onsindise mu action omwaka ogujja ngenda kukola ekivulu ejjinja ekisinga nyegenyege emirundi 2 ogambye eyagalayo abantu abasobola okukiyingiramu kasita nafuna sapooti y'abantu nga si mudomo tuputu sagala mudomo njagala buli aga nti nkiwagira ajje wano andeetera obukadde bwa siringi 2 kubanga kyetaaga ssente tukole ekintu kya nnaku ezi ne bwe ziba 2 tukitandika Thursday, Friday, Saturday, Sunday oba Friday, Saturday, Sunday tukikole tuleete essanyu mu kitundu nga tene Katonda tavumiddwa nga tewali buseegu tewaliwo kwonooneka teriyo bantu boogera birungi teriyo bantu basanyuka nga tibasamidde kubanga ate kirwanagana nakyo gavumenti erwanyisa ebisiyaga naye kyabadde kuwali ebintu ebimu byebakwogera ekisiyaga ate nga kikiri kumpi kigamba teriyo bantu basanyuka nga tebambadde bwereere nga tebaseeguuse eryo lyessanyu eryamakulu essanyu kuseeguuka kokka teriyo bantu bayinza kubeerawo nga basanyuse ne bakola ebintu by'okusanyuka naye nga tiboonoonese bwongo emizenyo tegiriyo ng'emipiira n'ebirala buli omu akola ewaabwe tulabe Katonda aleeta omuliro tumuyite obusungu bunkutte gwo nkyamusizza nsaba kati saala nteekwa buteekwa ne gavumenti yenyini eteekwa okumpagira obanga ekyo ekiwagira nange mpagire yes ogenda kupromotinga ki butuukirivu boba promoting ebigwagwa obutuukirivu bugulumiza eggwanga yes obubi bwe busuula eggwanga wajja kubayo abasoma ennyini righteousness exalts a nation but sin is a reproach to any people lunyiri lwa bayibuli first lady ayinza okukkiriza ekintu ekyo nedda tayinza nakuba mabega waakyo oyo ye tayinza kukibaamu tayisobola kukibaamu kakati nina first lady ku saidi yange mama nze sisabanga mukazi simusabanga wadde nusu 10 first lady kati ntuuse okumugamba tugenda ffenna ejjinja yatera okugamba tawulidde awulidde wakiri anampa omuntu omulala gwaga nti oyo yaba agenda naawe nga yamulagidde sekyo kijja kumala tuteeka okugenda ejjinja n'awalala ewabeera obuseegu ate naddala ate oyogedde kati otandikisa n'abavubuka kubanga abavuseegu kati kubanga era bakyamukira maama kati kazoyogera n'ekyabavubuka ekyo nakya dokita tuve wano tusabire essaala lindako katono message eno bajja kuyomba bano nze nkuleka wano tondeka nze ngenze kiranga ekiranga ekyawa kiranga okwatali budondo n'ovugaloddeeyo ndi mubusoga gyendaga tusabe esaala ogende muno tukasame gundi yatugamba omusajja yali yesimye okuba pulezidenti nti abakulu tebatuuka mu budde kasabaga batuuse ani oyo yogere ono omusajja omulokole eyali yesimyewo siyayagala kutwambaza bunafu simanyi naye yayogera bamubuuza lwaki yasembyeyo okutuuka yatuuka ne president Museveni amaze okutuuka yatuuka mu presidential debate tojjukira nali organizer gazembalaga wokutuula netumbuza ssemu why did you come at that always the president comes late nekaze ndogera tusabire esaala Katonda omulungi tuvudde wano nga ffe tufunye n'essanyu ono omusajja yayogera ekigambo kyeyayogera kyekituviiriddeko okusanyuka bwe tuti
ate kizikiza n'obusungu buli we mbadde nfunye ku kigwagwa kino kibaga nti kyafeerinze bubi nnyo Busoga naye ffe tugamba nti Mukama tetujja ffe kwekkiriranya ekigambo kino kye bayita simanyi nyegenyege muzimu dayimoni kizza emabega eggwanga lyaffe abakiwagira abakissaamu amaanyi abakipika twagala okugamba nti badde waliwo kati kabe bamaze ekyabwe naffe tuwe ekyansi okukola ekyaffe tukomyewo essanyu mu Busoga kubanga Busoga bamufudde kintu ekyokusamiriramu ne bamufuula ekintu ekitatya Katonda ng'ate eriyo abantu ddala ab'amakulu abatya Katonda abakutya ggwayi Mukama ekyo tukisabye nti wadde obusungu butukutte titwagala kukolera mu busungu naye twagala kukolera mu mwoyo gwo tuwa amagezi ekintu kino gwoba okisimba ekyo Mukama nga tukimaze twagala okwogera nti omukisa gwo n'ekisa kyo ne feeva yo okuganja biri n'abo abakutya. Give those that fear you this morning favor. Give them grace. Yes. Grace to surmount every challenge that they come against. Favor for every office that they approach, for anything that benefits their lives. Yes, Lord. We are asking for favor because only you can offer favor. Yeah, it is you, Lord. We are asking for grace because only you can give grace to those that fear you. Bless. We are asking for blessing because there is no supermarket in this city where we can go and purchase any amount of blessing that we need. Yes. And the Bible says the blessing of the Lord makes rich and you add no sorrow to it. We are asking for open doors because you say, I have set before you an open door that no one can shut. We are asking for connections that only you can give us because nobody can tell us where our wealth is. Nobody tells us where we will break through. Nobody knows how we will have a breakthrough. Nobody knows our future. In fact, our future is in your hands. Yes, our destinies are lost in your hands. Yes, we come to you because we want to see those destinies, purposes of our lives, manifested in our lives through you, through Christ our Lord. We pray therefore, Father, bless your people. Bonna babadde batuwuliriza Mukama bateekeko omukono gwo ogw'amaanyi bataasa omulabe bawonye endwadde bawonye obwavu n'ebisiraani n'ebigwagwa bakolemu omulimu omulungi batambule nga beeyagala. Ddira ensi eno gifuule oluguudo olw'okutambulirako. Wagamba Dawudi nga yayogera mutima gwo ssebo. Dawudi yagamba nali ngenda kuzirika singa sakkiriza okulaba obulungi bwo mu nsi eno ey'abalamu. We are asking, Father, that you will allow every listener and every viewer and every follower on social media of these broadcasts to begin to enjoy the goodness of the Lord in the land of the living. Twagala kulaba ku bulungi bw'Omukama mu nsi eno ey'abalamu. Toganye omuntu yenna okuzikiza amaaso nga tannaba kulaba ssanyu lyo na bulungi bwo na kisa kyo. Tuwe ekisa nga tugenda mu maaso g'ebibiina okubuulira enjiri, okwogera ekigambo kyo. Tutume ng'ababaka abasitudde essuubi, abakomyawo emitima gy'abantu egigudde mu binnya, egigudde mu nnyanga. Tutume ngaba emissaries and ambassadors of the message of the kingdom, where you reign in majesty. We want to see you ride on in majesty. Mukama, tukwebaza kubanga ekyo jja kitukolera. Omusajja wo ng'agenda kutambula agenda budondo yiri eri Johnny Masses. Tetwali ogedde na gy'alaga naye katugambye bamalayika baba stationing every 3 miles nga waliwo
malayika asowodde ekitala bwe wabeerawo omuyaaye yenna avuga obubi ebidduka akola effujjo lyonna malayika amusaawe oba amuwugula mujje mu kkubo tetwagala kuwuliza twagala kuwulira nga yagenze ate n'akomawo mirembe naffe abasigadde kuno tuwe ekisa ekigambo kyo kibuulirwe kiwulukuke kitambule n'amaanyi otuwe essanyu lyo n'obulamu bwaffe bweyagaze abakozi bonna abakolera mu bitongole bya gavumenti okuva ku pulezidenti okuserengeta wansi tubasabidde obulamu tubasabidde emirembe abakoze ensobi tubasonyiye tugamba nti mukama bagolole ensobi zaabwe abantu bonna gye bafa benkana nga bakyali ku nsi kuno nga bakyawulira eddoboozi lino bawa omukisa gwo buli omu abeereko olunaku lwaga nti essaala eyo gye bansabira yeyankolera kikola olwaleero otusanyuse kuba bye tubasabidde olwaleero katono nnyo ku ebyo bye tubasabira nga tebawulira kati kkiriza biri bye tubasabira nga tebalinawo nga tebawulira babikwateko n'engalo babyeyagaliremu bagende gye babeera bawe obujulizi nga bagamba mukama tukoledde ebikulu kyetuvudde tubaguka okusanyuka tusabye bwe tutyo nga tukkiriza tujja kyetukolera in the mighty name of Jesus Christ our Lord and Savior. Amen.